Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ekibuuzo wano, omwana omuwala yambuuzizza nti abalongo banjawulo n'ettama. Yabuuzizza ku nsonga zaabwe ezo ez'owansi, yabuuzizza nti abalongo banjawulo n'ettama. Ekibuuzo ekyo njakadde nkikuddemu bulungi nnyo, naawe wali ku channel yaffe eno Kyayiti nga naawe tobyawula, njakadde nkiddemu naawe okitegeere. Ettama lya njawulo ku balongo, ndowooza mukitegeera. Ettama lya njawulo ku balongo olw'ensonga nti abalongo bo bali munda kokko ate ettama libeera kungulu, era kyo ebiseera ebisinga ojja kusanga ng'ettama libisse abalongo abo. Ebiseera ebisinga kibeerawo ojja kusanga omukyala ng'ettama lye ddene nnyo ate ng'abalongo bali munda, kwegamba ng'ettama libisse abalongo bulungi nnyo. Kati n'olwekyo abalongo balongo n'ettama ttama. Amatama gaba abiri sayidi ne sayidi ate era n'abalongo baba ba mirundi ebiri. Ky'obalaba nti bayitibwa abalongo nti ba mirundi bubeera bubiri, tugambe bwetyo nti buba bubiri sayidi ne sayidi, ate n'ettama nalyo amatama ga mirundi ebiri era sayidi ne sayidi. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubuulira. Abalongo basika basike ate ettama oba oyagala oddekola saaviisi lyo tolisika wabula olimasaajinga. Osobola oddisikamu akatinti naye mu ngeri y'okumasaajinga, bamasaajinga limasaajinge ng'obadde oyagala ddiyongerako mpola mpola mu ngeri yonna gy'oba osobodde, nga naye ky'obuuzizza obadde tobyawula, njagadde nkikubuulire. Ekyo kibeerawo baana bangi abawala ng'ebintu byawo wansi tebabitegeera. Ettama ttama n'abalongo balongo bya njawulo. Bwe kityo bwe kiri. Nsuubira okitegedde bulungi nnyo gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.